Banyabo ne bassebo abatulaba okwetola ensi yonna tuli ku molo empya wane mukono na suuti kyali ekisuubizo ekituukiridde. Waliwo munnaffe awangalira UK video twagibalaga ng'asuubiza maama we okumuzimbira wano molo. Kaakati we twogerera nga tusinziira ku luguudo luno oludda e Kayunga emukono na suuti ekizimbe bwekiti we kifaananye kiwedde baaba buli kintu kisoboka. Ennyumba eringa kalina ng'ate ya wansi ya maduuka abasobola okuba nga mujjukira nga naffe tubalaga ebifaananyi. Ennyumba gye twabalaga ng'ekyazimbibwa kati ewedde bya ddala. Era essanyu lingi nnyo wano. Omu ku baana b'ewaka musanyufu agenda kubanga naye yeefunda ekifo wano abeere ng'akola bizinensi. Nsanyusa okulabako. Kale ssebo nange nsanyusa okulaba. Nze kyensookera ddala nsooka okwebaza Mukama, neebaza Katonda. Twali tetukisuubira kuba wano kyali kikomera nga tetusuubira nti no tusobola okufuna bwe tuti. Nange ng'omwana ewaka nsobodde okuba nga ngenda kufuna bizinensi yange ngenda kuba nga nkola. Ekitiibwa n'ettendo nkidiza Mukama kuba y'abadde ye. Mu linnya erya Yesu. Ekizimbe okiraba otya? Ekizimbe kyo kirungi nga bwe mukiraba. Bapangisa twabafunye dda batandise dda okukola olaba bizinensi zitandise okukola. Twebaza Mukama olw'ekyo. Yesebo. Wopima ku bizimbe ebiri wano bwe tuli wano ekyammwe kati okiraba otya? Bwe mba nga mpimyemu ekizimbe ekyaffe yeri number 1. Kye kisookera ddala mu Nasuuti. Wano we tuli bayitawo mukono Nasuuti Kayunga Road. Yesebo. So musula manju mukolera mu maaso kati? Tusula manju era nga bw'oyitaawo geeti yali waneeno ne tugijjawo ne tugiteeka wali kati ffe tuva eri manju ne tujja ne tukola emirimu gyaffe. Yesebo. Maama essanyu liri litya? Maama essanyu lingi nnyo nga bwe nkugambye. Maama essanyu lingi. Nze ngenda kubeera mu byakunywa bye ngenda okukoleramu. Bwe buli kika kyakunywa ky'owulira ky'oyagala ngenda kuteekawo ebyokunywa. Buli kyokunywa ky'oyagala kigenda kubeerawo. Kaakati omukulu ono y'omu ku bali ewaka njagala naye abeere ng'alina kyatugamba ku mbeera y'ekizimbe nga bwe tukisanze essaawa eno. Abalabe baffe abalungi. Ffe nze ebigambo ebyange si bingi okuggyako okusiima Regico company. Nze mbaddewo nga batandika omulimu guno nga bwe bagubakwasa terms and conditions bazifollowinze. Mu butuufu Regico company egezezzaako nga bwesobola nekola omulimu guno mu butuufu bwabwo nga kuviira ddala mu pulaani nga bwe kyali ku pulaani okutuukira wano. Nze mbaddewo nga ndaba buli kimu okuva ku pulaani okutuuka nga bw'ogiraba ng'ewedde. Kansooke mbuze kubatulaba n'abatuwuliriza nti amannya era nze Engineer Kyenkyashurafu Mukiibi ng'era nze architect yakuba kino ekizimbe pulaani ate era nze engineer eyakizimba okukijja mu musingi paka wano wekiri tekinnaggwa lwadde olw'okuba nti tumanyi tugenda mu sizoni ya December. Tuli mu November, December esizoni abasuubuzi bakoleramu nnyo. Nasalawo ne ŋŋamba katucyanguye tuteekewo pavers zino tusiige langi nga bwe ebisigadde biggwe mpola nga wedde mwebali bakola ki bakyakola. Ati mukubulako kife tulaba buli kimu kiwedde. Ku maaso mwemala kiwedde naye nganze eyakuba pulaani nabyendaba ebibulamu. Ekisookera ddala kana akazimbe nno katuuma erinnya eya Nasuuti Plaza. Kandi ekigambo kijja genda awo Nasuuti then wali Plaza. Tubeere nga ekizimbe kimanyiddwa erinnya lyakyo. Kati otunamu naawe olaba sinnasibawo pavers. Ate nja kusooka kukola wali kubanga abantu bwe baba bajja eno tebasanga ogwo omwala gw'olengera ogwo nga tebafuna buzibu kujja eno. Naye kati ekyayunula ino osooka okumpa ki? Okumpa olukisa. So kati nkyakolagana n'abayunula Uganda National Road Authority ntereezaawo naawe onansibewo pavers okumalayo wabeere nga wonna nga teri ttaka lijja kweno ku kizimbe. N'oba olaba nti abamu tebannaba kuyingira waliwo ebintu byesanaba kukola bulungi amayinja ago gaddaabiriza n'ogakuutako ganyirira okusingako awo gapolishinga ebyo byonna tebinnaggwa. Naye nga bo nga nabakkiriza bakole ki batandika okukola olwenge gye bagenda mu sizoni ng'ebyange bimaliriza mpola ate era nga nkolagana ne mukama wange nti omanyi namugambye kino kinakikwata empola. Nzukira okuvayo mwajja wano eno zayisewo ebbanga. So twamutwala mulimu mpola
saagala mukaluubirize ate nga njagala afune ekintu ekirungi kyova olaba tetulinaba kumaliriza bulungi. Eno waserese n'amategula kati eno ennyumba nagiserekesa emirundi 2 nakiserese box ate eno maaso nteekayo amategula naye eri waggulu kuliko mabaati ebyo kyonna nga byali mu design. Mu design yali eraga nti wanosibwa amategula era gobola wano maaso waliwo amategula naye eri waggulu gyotalaba nataddeyo mabaati. Osobola okikola ku nnyumba ey'amaka mu feesi yayo n'okola amategula eri munda n'oteekayo mabaati? Kisoboka ne ku nnyumba n'eba y'amaka ne bwe bakizimbe kyabanga kyakalina bikisobokera ddala. Kubanga kati tewaaliwo omugaso lwaki nali yonna ngiteekako amategula lwaki nayo nagiteekako amategula ate ngeri tewagenda kulabibwa ekyo kyonna nandibadde expense ngyongedde ani mukama wange. So nagezaako okuminimizinga eyo cost eri nenteekayo mabaati olenteekayo amategula ate kino ekisigala nga kitambula ate nga kinyumye. Gali amaduuka meka? Gano amaduuka gali amaduuka 7. Mulimu amanene ddala amaduuka 3 ne mubaamu amaduuka amanene agaddirira gali amaduuka 2 then ne kubaako n'amalala amaduuka amatono ddala gayinza kwadde ngaakola ku kolido nga mobile money mobile money waliwo omuyiri yatwala n'ateeka mobile money accessories biki okola amaduuka 7 yesebo. Kakati tugende tulaba oluggi olwasigala emanju kuba nzijukira ndoza mukujukira oba wajja waneeno gate wano wolaba pavers weekomye awe wali gate yale bayingiza ati nga wano wonna nga wolengera waneeno ennyumba nga boogiraba lwali lujja nga waliwo muddo ndoza abanayuganda batugoberera balaba abatalaba tugenda baddiza ku bifaananyi ebyo ebikadde mu birabeko. So eyo gate gyolengera eyo yali yakweggula nga yakweggula naye nesaagala ataddemu agula egeeti endala nenzidaabiza kati yolaba egeeti ya sliding sebo wano wateekawo ekkoona nateekawo design kunyumisa kintu kunyumisa li kati eno gejje mbadde nkugamba yeggula ya slide ate nga yali yakweggula mutandikwa baali nga yeggula ya slide ogislidinga kiki ekigikutte gimale abantu tebalowooza nti byewakoze tebiggwayo gimale eyo abantu balabe nti kyetuliko kyekyo ya slide kati awolabe ekomye tuteka wali ka stopper neba nti tekirasobola kukola ki kwiyongayo beina weetuuse. Kati ekkubo ndooza mulirengera bulungi bannaffe lino lyekkubo eriri waliriri main road ewaka weewano wetwabalaga luli kati luno lwonna lwali lujja naye nga womanyi ebyekibuga inginiya n'abagamba nti bakyasobola okufunawo ekizimbe nga kyemulabye ne basala ku nnyumba olujja lwayo naye era lusigaddewo. Omanyi nga n'ekibuga gyetaaga olujja nga bwolulabya ddala lumalya ddala ennyumba eri mu kibuga ne waba ayagala kukola mikolo olujja luna luyina naye erisayidi waliyo olujja sayidi waabwe luno olujja lwali lumalira ddala kyobola nagamba luno nga bwe nali ndoza nabannyonyolako ogwasooka nti yatuleeta waneeno kudaabiza nnyumba ya maama we. Yali ayagala okuyingira omwaka guli oguwedde nga adaabiza ennyumba yaki ya maama we nene mugamba maama osobola okumuwaamu ekintu ekikulu ekisinga ku ekyo nga kirungi ate nga kimuyingiriza kwe kumuwa pulaani yaki yawano era nga bwe mugirabye era kati maama ate musiimu nnyo ku kino kyebamukolera okusinga okudaabiza ennyumba ate ne mukiraanti waffe naye ati n'asiima kuba n'ennyumba eyo era nga bw'ojawa era agenda kukola ki agenda giddaabiriza. So okutwaliza wamu wano wakyaliwo obuntu butonotono bwe nnina okumaliriza era nkyaliwoko muyinza okulaba waliwo ebitanaatambula bulungi. Eno compound ogenda kugiddamu buto? Eno compound tugenda gidesigninga kubanga olaba waneeno nti emmotoka wejja bino tewandi bisanzeewo ogenda gaziyamu ngenda gaziyamu nga gate bwetambula wanoona mbijjewo wonna wagaziwe temotoka ejja freely neeweta bulungi wano ngera nga wolaba nti waliwo ebipayipu ezo nina okuzibikka ziri naye nti nga wolaba nti maka baana bajja kuba bazikola ki bazizannyiramu ogenda zibikka otya waliwo kye tuyita dakiti ngenda kuteekawo ka dakiti nsobole okuba nga nzibikka wano wonna wabeerewo omuddo nga we waali njagala wabeere nga wakyuseemu naye nga mu kifaananyi kye waliwo guno omuddo ngenda kuddamu ngusimbe nsimbe waawe ebimuli asigale nga gano amaka ge gakyalaba ku green oli gwe yali alaba. Eno waya yaki kati eno waya ya network muno muli internet bagenda kuwanika waggulu mulimu aba business abakoze eki abayingiddemu kasonga baagala okukozesa network yaabwe eyo kati bingi byenzize nga nti kwatu bw'oba olaba kitala kya light kati kitala ekyo kya sola
kya sola ate kya sensa. Webudde webuziba nga kyeteekako, obudde webucha nga kikola ki nga kivaako. So kikola ku security kikola ku security ya mukadde. Manyi banga lyonna ekizimbe wekiteeka nga kifuuse kya lukale waliwo ebijja security ekola ki ekyukamu. So kati kivula nateekawo ettaala eyo ebenge solo kubanga ekola ki ng'ebakubiramu wane. Ennyumba eno nagikubira dda plan era abatuuze ngenda gibalagako mu girabe nga we ngendo gifuula era nagimuwadda nga we naganya kyali ekirubirwa kyaffe ekisookerako ddala kutereeza nnyumba eno tugikubira plan nekikolera 3D era nga mugendo giraba ne tugimaliriza. So kati awo kwe kuleetamu ekirowoozo kiki enkunyonnyodde ekyokukola kino ekiri mu maaso naye n'ennyumba naye tugenda kola ki giddamu. So wote okyusa ebirowoozo y'abakiraaya nti n'obifuula ekirala kino kiwano kati wano ateekawo badegisaya kino ekizimbe no kabuyonjo nti kana akakono kalaba kano omanye ebizimbe nga kya lukale nga kya kamasho kyandyetaazeeko toilet era otuni ebizimbe ebisinga wano tebirina nno biri ebizimbe tebirina kabuyonjo ebisinga bye nalambulako wano eno nga nakajja byali tebirina kabuyonjo. So nange ne ngamba tusobola kukola kintu bwe kityo era kano kulaba kayiseemu kano ka toilet ke kawukana eri ku bizimbe eno line nga bw'oja bwetambula bwe ya maduuka kano kulaba kayiseemu ndowooza ogenda gwalabako wali eri kano kola seemu ke ka toilet. So wastage waayo wonna ajja naggwera wano eno nateeka ndowooza olw'okuba kano kandoopi naye nga nakateekawo for emergency kajja kumala kaveewo naye singa mbadde nga tuwali kyemulaba nga osobola oyitawo bulungi ng'otamanya nti oba waliwo ki oba waliwo ki naye nga wano nateeka biodigester wano woolaba yesebo bane parking yongazi eri yonna bapaakinga eri side na parkinze wano weewali ate oluggi olunene gye luli side eri kwegamba banaye bwebera n'ettaka lyosirike kyendabyemu okyasobola okuba nga kiwateekako si kyekituufu naye beera n'ettaka lyokole ki osirike kituufu nga era luno lwali lujja naye ndowooza bwe yatugwako Fabrico Construction Company era mwebaza gyali eyo yonna UK mwebaza yebale kutwesiga ate naffe netukozesa obwesiga obwo yatuwa netumuzimbira bulungi musimu nnyo nnyo olw'omulimu guno gwe tukoze tutya gwe tumuwadde wadde era musimu ate nga tekuna kukola ki kuggwa bulungi kubanga ebintu bikyatambula bigenda mu maaso esebo kale byewuunyisa kati pulani z'abaavu nze byendowooza wano mba ndaba nga ate mukadde takyalina kubeera wano tulina omufunira mu kyalo eyo kati ne tugifuula omulala asobola ogirowooza nga loogi kati nze eddwaliro omulala ayinza teekamu ki ennyumba nga zino bimanyi mu kibuga asobola oteekamu eddwaliro asobola oteekamu residential n'atemaatemamu natandika osulamu naagenda n'azimba ewalala naye ye ayagala wano awantu we waakulidde ayagala ndowooza wabaawummulira wamuwa emirembe so kyovula ennyumba ye neyakyaliwo ate akyajagala kubanga kati singa abadde ayagala nnyumba ndala wano twangibamudde ntumuzimbira wali endaayoba ebisenge 3 naye ennyumba yo nga bweri ajagala jasayaga tugiddaabize buddaabiriza eddewo ennyumba ye akyajagala kuba yemuwa emirembe mwakulidde mwagazaalidde abaana mwakaddiyidde so ate kino kye twamutedde maaso kyamuyongedde musanze tosobola mujjawo tokyasobola mujjawo sobola kyayongedde musanyusa ku maintaininga kulambula so wano we wakubeerawo lubeerera naye baba n'ennyumba eriwo kati eraga nti ssente weeziri ziyinza okuba zaaliwo weeziri va mu zaaliwo so byebyo bannyabo ne bassebo ennyumba yeeno tolina kyotubuuza omuvubuka gwe mulaba wano gwe munyooma mu size ye yakoze omulimu guno gwe tuli naye wano Ashrafu namubalaga mu vidiyo eri ngenda gibaddiza era mugirabe kati Ashrafu kano lwaki towazimbira eddala ekisenge kaakati nandibadde nawe wakuzimba kisenge kyandibadde kitavyu y'ekizimbe kyaffe kyandibadde kitavyu y'ekizimbe kyaffe kubanga bw'oba ova eri ove kayunga bojja ozima n'ekikomera buno obulungi obuli ku kizimbe bwa tujja kukola ki tujja kusobola bulaba ate no kirina n'omugaso omulala ndowooza olabye nti otudde oli alina bakirayanti be ate okujja ne batuulirako kuno
mu saluni wali bikuboyeemu kyali kuboyeemu waliwo Ojoopo bakana tebanna kujja ng'ojoopo wamu waneno ate nno lwakuba ndowooza osanze budde bugenze batuulawo ne bana abakola emiti basanga batudde kuno nga batunudde eri kwegamba kirina engeri gye kyeyongeddemu omugaso eri abantu ekizimbe kirina engeri kyeyongeddemu omugaso eri abantu olw'ebirungi bino bye tutaddemu kati awo omutembeeyi kimulekawo oba ekyo si kikyo kyabannannyini be bamanyi ki kye bagenda okukolera omutembeeyi naye nga nze mu byonna njagadde nnyo enteekateeka eno butaala obwo bulungi kalina engeri nako gye kayase ne langi kati ebyo byonna bye tupulaninga ebyo twagala ekintu nga kimaakinga era bw'olifuna omukisa n'oyitako wano ekiro oyinza olowooza China Town yazze wano oyinza olowooza China Town yazze wano waakira ddala waliwo obutaala ndowooza omutaala byo jangu mbukulageko buliwa waku buno waliwo obulala buliwo obutaala buubu buno bwakuno ku feesi buno bwokuno eziringa ezo empagi zoolaba buno ekiro bwaka bulungi nakati mbukuteddeko lwaka ndowooza kamera esobola bulaba bulungi obulabye jangu lage China Town bw'oba tugibwa erinnya eryo fonna awo obulaba obutaala bwaka bulungi Nasuuti Plaza fonna awo kyogita kyoyagala naye tugenda gituuma erinnya Nasuuti Plaza bwe buli ku buli mpagi nabutaddeko naye amadaala wagakoze kati kali lwaki wano wataddewo madaala walina oteekawo kali eri kati ako ke tuyita rampu nga nagambye nti sinnamaliriza bulungi ngenda kukamaliriza bulungi nti abalema abatasobola kukozesa madaala basobola okukola ki okukayita yennyini amagulu gagize asobola kuyita ku madaala najja n'ayita wano smoothly wano obanga atambula owulira obanga atambula obutambuzi n'ojja n'oyingira munda mu dduuka so edduuka lye lino mu bunene bwalyo Ashraf lye bakoze ne banne aba Regico Construction Company. Ashraf webale omulimu webale kusiima sebo wabisoma nagambye ddala nti professional ndi architect mukubi wa plan nabbi nasooka okusoma bwe naddayo ensoma n'ebyengineering kyovola byonna mbikwasaganya tukuzimbira ekizimbe paka nga kola tukubeera tutandika okukubira pulaani paka ekizimbe ne tukizimba era bw'olaba pulaani ya wano n'ekizimbe ekiri wano tewaliwo njawulo nga bwe byali ku pulaani bwe biri ne ku kizimbe yesebo kale Ashraf jangu obuulira abantu bannamukisa abala engeri gye basobola okufunamu alunaabeera olwo nga tujja n'emboozi mu bujjuvu y'omukyala akoze ebirungi eri maama we essaawa yonna akomawo Desemba atuuse tujja kuba naye tugabane emboozi ennyuvu atubuulire yasinziira ku ki obwagazi laavu eno yonna omanyi tubaye ne bamaama nga tubaagala naye waliwo laavu esukka ajja kuba byonna bituyisaamu mu kaseera katono nnyo ketugenda okuba nga tusisinkana manyi bantu bangi batya kamera naye tuli bamukisa nti ate abantu bangi batwesize ne basharinga emboozi zaabwe naffe mu kiseera mbagamba nti buli alina emboozi ey'enjawulo ng'esobola okugatta ku bantu tusaba tukubireko tubeere nga naawe tufuna emboozi yo ey'enjawulo okulaba nga tukyusa obulamu waffe Ashraf ebisembayo obuli abantu Regico bye mukola n'engeri gye bakufunamu n'ennamba z'essimu amanya n'eddoboozi nze Engineer Ashraf Technical Director wa Regico Construction Company fa abazimbi ekizimbe kino kyolaba Nasuuti Plaza bw'oba weetaaze oba okisiimye osobola otusanga Kyebande mabega ga Kamwesi ku E&E Plaza room G10 osobola okusanga ku namba z'essimu ezo ziri wansi ziri ku WhatsApp n'okuba osobola okutukubirako aba Regico Construction Company tukolere bulungi. Regico Construction Company tukola emirimu egy'enjawulo tukuba pulaani tuzimba amayumba electrical mechanical okola ebyamazzi oyagala kusiiga langi olina ennyumba gy'oyagala okurinovatinga oyagala kugirinovatinga ogize bujje yonna tubikola olina ennyumba etonyanga ya boxi oyagala kuzimba kalina oyagala kuzimba bangalo Regico Construction Company byonna tubikola